Abe Kampala baba bali ku bonna. Abe Kampala. Abe Bubondo baba bali ku bonna bulungi. Ino. Abe Bubondo baba bali ku bonna. Baba bali ku bonna. Mungu, jangu kwatileko nange. Jangu katono nnyo. Jangu katono ati ngamba. Jangu nange kwatileko kino. Kamera kali. Kanzije. Who is beating us? Abe Kampala baba bali ku bonna. Jabba kwata molimba. Benda amakulu. Benda amakulu. Akwatwa na bono yambola kwata. Benda amakulu. Teleko jangu nange. Ya kamera yino, ya kundi yino. Ekifaananyi yeno. Eri mu video naye nekifaananyi kikino wano. Kati oyagala kikubira. Byonna okwata bukwasi wano nekuba naye nga video esigalako. Kano. Uno. And aliwo nzijako essimu yo. Kwata. Jangu vise nange okubekana. Baba. Yena ndikwenda ndikwebona. Mwana tebantwale akaviva kakolete abula isoke. Yena ndikwebona. Wena ndikwebona. Nange ndikwebona buti. Mukabuli kiwebona. Kwati yako nange wano. Akafana nkali wano. Eri mu video naye. Bali kumbona. Abufera apa. Ande. Abe Bubondo bali ku bonna. Wano kwatire mu simu yange. Esanju. Kati wano ndi munausi ndi musausi. Ndiwa. Wano sausi. Wano ndiwa. Ono tuli mu sausi oba mu nnozi. Somaka. Andi kubayo kano kenyini. Naye simu jiwunzi kijigire bwoti. Njiramu bweti. Ndi musausi ndi muwesi. Njiramu sembera wali njagala kiramba. Njagala kiramba ne kino. Ndi musausi okugulu kumukuli musausi okugulu wesi. Yes, sir. No. Lusimbo Day. Yeah. Ani kino kifaananyi ssebo. Ekifaananyi njagala kyonna kiseeyo. Okuddeyo? Yes, sebo. Nawe vaawo. Simu kulite kiba
kussa mu nnyindo wikyewedde era nze nvaako obuzibu kiranga ku kiri katonda bwako katonda wakwabulira ne bwosalasala amagezi obeera olimba katamulaza embebere wange kumalire nnyo nenda katonda osula mutyabampaana kyasobola oweeka tabatemidde n'akamu zimubulidde endivayo omwana kussa mu nnyindo wikyewedde era nzekako obuzibu kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakauka Road. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zion Forex Bureau. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School Education. Abe Kampala abe Bubondo baba bali kubona bulungi ino abe Bubondo baba bali kubona baba bali kumbona Mungu jangu kwatileko nange jangu katono nnyo jangu katono ati ngamba
Jangu nango kwatireko kino. Kamera kali. Kanzije. Who is beating us? Babula wangu oliwa. Abekambala baba bali kubona. Ejabba kwata mulimba. Benda amakulu. Benda amakulu. Akwatana bano yambola kwata amakulu. Benda amakulu. Teleko jangu nange eya kamera yino eya kundi yino ekifaananyi yeno eri mu video naye nekifaananyi kikino wano kati oyagala kikubena byonna okwata bukwasi wano nekuba naye nga video esigalako kano Goodbye, I'm going. Goodbye. Goodbye, I go. Come on, take me also here. Save this video. Come and take me here. It is a video, then I watch photo is here, then it is video still continuing. Like no, here, don't express here. Oh, the video. Baba bali kumbona. Mungu, jangu kwatireko nange. Jangu katono nnyo. Jangu katono ati ngamba. Jangu nange kwatireko kino. Kamera kali. Kanzije. Who is beating us? Babula wangu oliwa. Abekambala baba bali kubona. Ejabba kwata mulimba. Benda amakulu. Benda amakulu. Akwatana bano yambola kwata amakulu. Benda amakulu. Teleko jangu nange eya kamera yino eya kundi yino ekifaananyi yeno eri mu video naye nekifaananyi kikino wano kati oyagala kikubena byonna okwata bukwasi wano nekuba naye nga video esigalako kano uno anda aliwo nzijako essimu yo kwata jangu vise nange okubekana Sembera omukazi abakazi tugenda bubondo naki nalo kujukirani abani mulitubona byebyo baba batusome mu bukete byebyo baba yena ndikwebona nenda ndanyumira mwana tebantwale akaviva kakolete abula isoke kikizibu ekyo njagala ntwale omukisa guno ku bagaba ba group member bonna eya Hamani Basudde fans group okusiima abaami bano wammanga Musawo Matovu amanyiddwa nga Majobs oba Dr. Matovu sebo tusiima omulimu omukulu gw'otukolamu nga ffe aba group ya Hamani Basudde fans group
sebo webale nnyo webalire ddala okwerekereza n'okusomesa ku bulamu bwaffe ate nga wadde gw'omanyi naye n'ogabana naffe abataakuweerera abatakuwadde wadde omunyo gw'ennusu. Tweyanziza nnyo tweyanze ebyo. Nzizaako omukulu Basamulekere oba mmeeya wa Katabi tawuni kanseri esangibwa mu Ntebe omwami Kalema Ronald. Sebo tukwebaza nga ssentebe w'omukutu guno ne bannange bano weebale nnyo ssebo weebalire ddala olwa by'otukolera era tukuteera mu ssaala n'okusabira byogoba byonna bitambule bulungi. Ate tusuubidde okujja nga tuzze kujaguza kubanga tuwangula kyonna kitukwatako. Neyanza musimbye nnyo olw'amawulire gakwata naye ag'ebijinga agamu agajjamu naye nga bambi webale nnyo Mr. Joseph akakusinkana guno mulundi gwakiddamu ekyo bwe nebaza ttiimu engagwe bwenna mbambagase siwulira agamba nti ate leero abasumbuyi kino leero abasumbuyi kiri nabagamba nti oluusi abantu kwogerako nabo bwogeza abantu si babi nga bwe tukolaki Kadi so mutima mulungi bana tweyanjule ate abantu abatanywa baleme tuteekako mbeera eyo nze situtegendayo kuba atanywa ate ayinza obanywa soja kutoona anti waliwo abatanywa naye ng'ate nga bategeera ate ayinza okuba anywa amata nga siganywa ate kunywa nga sikunywa kale byonna byanjawulo n'okunywa amazzi nakyo kikulu banaye naye nga totaddeeko mbeera ku muntu muleke buli omu anywa kyayagala olwa dayirekita waffe owa gurupu eno atasobodde kubaawo olw'ebizibu ebiteebereka kakasa okuddamu kujja kuba wamu yatwetondedde oba yanneetondedde kubanga olwa gurupu kano kankayiseewo tasobodde kulabika si mu mbeera ya bubi kubanga ffenna yatukuŋŋaanya n'atuleeta ku gurupu eyo ne bw'olaba nga tali wano manya nti waliwo ekimulobedde okubaawo. Era neeradde nnyo emirembe mwena abatudde ku ntebe nammwe abali ku migeeka simanyi mundabe ne muntegeera omanyi nasingala ndi awo nti nnyo njagala ali olabanaolowooza nti obange temuve kalungi nga simanyi munda wene mutegeera omanyi nakugana ndi awo nti nnyo nagalali bwenvayo nondaba muli olowooza nti abaana mutemume balungi nga wakidumu okwerabisa nyogeyafa nnyo mazina ababeerawo feebuuza ewange tozina tuli mulume kati nno wendifaano sukiranga abalinzi kanzitwanebigamazokulana ngenda okulokoza kiteema gombeere waludde nyinasire binazinaagafula abasobola okugenda emagombeere balina emunyo omuva omupya ow'ekitale nnyo simanyi oba walunga aliisa ku mwenge abaana lwandikomby omubisi ogw'ebituga jajja ddaliyako nebatenda amuludde ekusaawa abakazi betolitula jakujja nekitambasanyuseemu kirikula omukombi lwendituuka mugire wanoonya omukazi ow'okuwasa enkyamu nange yitako nkubuulire nga ekibadde tonoonya mukazi ekikutegeeza noonya nyumujja omukazi oba yakuleetya wetegereze ku bantu bamu onoonyereze bannange togwa kukyokya zinekkanyiza tebakyannimba omuntu akasananimwekibaja omwana wamalayo kimanyanga nti otudde mulere kondeere eribuzafuwa teri kunkubazaasake kyana kijaba ne lwekifaanana olulenga kibeerera ddala njaba nkugamba nti nze simakula apaana nabeerumubiri erimba abaana alinakawo singa bamulya kubayita ku lusebenju
Otegira mwekijja kuva ku nsi onoonya omukazi ng'onoonya nju mukyala wa kuzaala Bigeesa nga yagulirawo nnyina ku mukyanga edamujja bajja mugambe bafiiridani mukyalo ize nezisambu zigiseeko ng'akutebekerekeseza kukola mutyo sirika tolimba bano oba tutudde kibuze watuuse ekirererere sewadde kinyuba lina akabuubo naye otomwanika n'akukola wunya ekifaalo kinyuba naabo mayebezebwa neseterenaye okugiyita enswangu ogijja muesolimbamukozoligasamba kati mumusere mutegeera si buli alina akabina akyali bamufumbi ogenda okufa emunyetemaga n'olitwala n'ettimba ebinyuza esimbo etuniza esimbo abalungi ababe ku muntu abo babamu onoonya omukazi ng'onoonya nju Nekyatanya ebitalo gyeka nafunye ekirote wange mu kiro nekyatanya ebitalo gyeka sazemu okufuna kiro nenjanunula okutebe kukyala owalinde sabagadde enumba magadde njenye Nenjatunula obudde kwe kukya bwe wagadde sawadadde n'ebitama nga kinyinyonyole omanye nalosenge waffe mutamu buluma kiwuka enkula yamunya nga kinene okwenkana kakapa akato nga naye okukirya kukakasa nti mwe kyakutwa olagizizindwedadde n'ebitama nga kinyinyonyole sazemu okufuna kiro nenjatunula obudde kwe kukya bwe wagadde sawadadde n'ebitama nga kinyinyonyole omanye nalosenge waffe mutamu buluma kiwuka enkula yamunya nga kinene okwenkana kakapa akato nga naye okukirya kukakasa nti mwe kyakutwa olagizizindwedadde n'ebitama nga kinyinyonyole omanyi munange era omubiri naddala ku myaka gino egyaffe mubuto omanyi munange ebyalo mubiri naddala ku myaka gino egyaffe mubuto mukama w'ensi eno yakola okigo natisera kukuba abakyala yakamu naddira ebibala nassa mu lugo nga naye wali akakuba omumwa gwa kigo oliyiramu ng'olya buli kimu naye amadde akawonja ng'ate ebibala ebiri mu bigo gaevabiryalyakuddeno mu mubiri kati ebitiibwa byanogerwanga byagala obukulu bwakyekira ebyali emitwe omugaba mwe yassa obugo n'olusigaddewo ddobo litaboneka
Nayo
kudola abakozi bakutanya omukazi wange omusi wakusokola nga buli lunaku atumira mu sisinkano ekimuviramu ne baawe okunywa nefugira ddala baawe mu ndowooza yaye temulumalaayo ennyimba zikyali nnyingi anti kona konkola weno nyita n'enyangu nga nkwanalya abamanyi teryagenya nimera n'obusana gerebetina walitwade mugendo ogonyoge wali twalya lumbeerwe emuyoga wano kankulagire ekyabakuza wowetera kuli kyeddene gerementina yali mumanyifu nnyo nnyo olw'emirimu gye bwe yafa ne tujjula ensaalwa era bwekutyo wano okulumbeko wali mumanyisaaga abebudu mujjeko amasepeewo amanyisirika eki ne muntu gw'atakyabuuza nti oyimbe ku kyaba kati oyaniriza nga bwaniriza kubanga baisanyo sensi omwali bumanyi obuzizula ne mujja nayo omunjulire nti kungiriza nnyo engeri gyenjiwenjamu tyoni laba ate mmwe abategeereza ettakera batambuziza bukenke Namasaka najja ekyo gwe kirumokeera n'enkunyonnyolera ewange bw'atakikidde singo wetuulira ebibyo ndeeta yate byanzibwa kodi nze nga fundukula mboozi ezibakenkenyehinda mukatwakaninga eŋŋumi okutuuka lwemulikkiriza tomugave ng'ayimba sigenda kuba waddiimu nayira okutuuka ku mpeesi lwaki yesiyimbe nina bizibu kyate kati abakazi ndinangaana wulira obugaga obwo bwe gye muwenjeja ssente sezannema nazisuuka batambuziza bunkenke ebyonyinyi ebinjulira munambuuza Sirikechi ndi muntu otakyabuuza kyoyimbye ku kyate kati oyaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gitali yali eyatula ne mutta nayo mu mboozi yandikungiriza nnyo engeri gyenjiwenja mutyoli kati ate mmwe abategeeza ettakira batambuzisa bukeeke mana masasaaga lunaku lwennaveebudo mujjeko amasembe amanisirikeeti ne muntu gwotakyabuuza nti oyimbe ku kyaka kati olwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula ne mutta nayo mu mboozi nandikungiriza nnyo engeri gyenjiwenja mutyo laba ate mmwe abantegeereza entatera batambuzisa bukeeke munamasaka najja ekyo bwe kirumokeera nemunnyonnyolera ewange bw'atakikidde ensingo wetuulira ebiyo ndeeta yatibyanzibwako ddi nze nga nfundukula mboozi ezibakankanya ebyenda mukatwakaninga eŋŋumi okutuuka lwemulikkiriza tyongave nga yimba sigenda kuba waddiimu nayira okutuuka ku paasi lwaki yesimbe nina kizibu kyate kati abakazi ndinangaana wulira obugaga obwo begye muwenjera ssente zena zima ne zisuuka nentendereza byomama nebyenyinyera kunjulira
munambuuza tenfunira muyewa ekyo mukibuze bamange bengambako ne bakkiriza oba bizibu bya nseno oba nzole nfuna ekyamu nange njebuuza nga mmwe sitani alina effujjo tukakomera. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzite China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi. Tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. American Trends and Fashions. Tuliwo kurenda bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses, chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number 809, emabega wa Housing Finance Bank okuliraana Zion Forex Bureau. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11 57. Chikaya College School Education